wonna bw'osinzira okuba ate ng'ogobera omukutu guno webali kuba ate ng'otwekumiddeko emboozi gye tukuleetedde lwe lutalo lw'ebuzigo olusobodde okuba ate nga luba luseewo wakati w'omuyimbi gwe bayita Sherry Matovu oba gwe bayita Mama Nanyunja atabuse n'omukyala gwe bayita Anatalia Ozi ng'akyali mu biwundu by'akalulu akaamukubwa gye buvuddeko. Embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etabuka embeera ya kizigo kukwata mu kizigo bye bisobodde okuba ate nga bireese omukyala gwe bayita Sherry Matovu okuba ate ng'akubye emmeeza gye buvuddeko omukyala gwe bayita Anatalia Ozi yasobola okuba ate ng'ayita ku program gye bayita live gye bayita Anikati Sabula Anikati byonna nasobola okuba ate ng'ategeeza nti omukyala gwe bayita Sherry Matovu akwata mu kizigo era nti bunnako bwasobola okuba ate nga bwasirira bwagaana okuba ate nga butereera mu mbeera eyo n'ategeeza yeewuunya abantu abagenda ne banona ebizigo omukyala gwe bayita Sherry Matovu ng'ate ebyo byagaana embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula gusooka oli olutalo luno lukyagenda mu maaso naye ng'omukyala gwe bayita Sherry Matovu ayinawo n'akayimba akapya olutalo luno katulabe bwe taba nga si kabadi neggwe sooka owulire ebigambo ng'ebisobodde okuba ate nga bitambula olutalo lukyatandika butandisi wulira ggwe emboozi kati abantu kansooke mbaggireyo mukwano ekisookera ddala waliwo oluyimba lwange lwe nakoze luli out osobola ogenda ku YouTube yange no subscribinga oluyimba n'olulaba. Ekyokubiri nze omuntu sirumba muntu okuleka nga ovuddeyo n'oyogera ku bizinensi yange. Sirumba muntu yenna okuleka nga ovuddeyo n'olumba bizinensi yange. Nze bw'olumba bizinensi yange mukwano sisobola kukulekera. Oba olira ky'oŋŋamba sisobola kukulekera. Bw'olumba bizinensi yange saakulekera. Buli bwe bakwata amawulire gange ne bagateeka ku TV gy'okolako oyogera bingi olekana nyonyonyonyo olaga nti onninako obuzibu ondaga kiki kyonninako pressure yaki obusungu bwaki ndi mukazi munno obusungu bwaki lwaki ntekako that bad energy mukwano nze sinze nakugobesa ku Delta TV okitegeera sinze nakugobesa ku Delta TV wabula omuntu yali akulira Delta TV ye yalaba nti program gye wayokola wali togisobola n'agikwata n'agimpa. Now let me tell you people why omwalo nantekako bad energy. Abantu bankubidde amasimu yesterday nze saabadde na ku TV eyo nga siri mu kulaba TV, but I got a lot of messages. I received a lot of calls, many calls ezankubidde eggulo nga banga abanayi ana wamukola ki banange ana wamukola ki nengamba no this is too much, I have to talk about it kubanga wasooka n'onjogerako amawulire gange gasooka okkubwa n'onjogerako sijja kwogera ku Zahara nti oba ki amawulire gange ganjogerwako waliwo amawulire agali ku TV yamwe sigenda ku mentioninga TV mukwano sijja kwogera ku TV waliwo amawulire aganjogerwako era still n'oyogera ku bizigo byange n'olekana nyonyonyonyo mwetegereze obugalo mwetegereze sembeza kamera ayina bunnako Zahara n'agamba nze ndaba ttatu n'olemerako nnyo nze sigaana wembanga nesiga ebizigo nga bindabisawo bisikigaana koza abantu ababigula n'abantu bammanyi bwenfaanana abantu abagula ebizigo byange abampagidde singa bibi singa tebikola singa byonoona abantu singa tebakola ki singa tebakyampagira kubanga ku Facebook kwembitundira era kwe babigulira so singa akatale kaggwawo dda naye buli lukya akatale keyongera kukola ki keyongera kutambula. Kakati mikwano kamba bwe yonaku lwaliro lwaki omuwalo yantekako bad energy. Ekisookera ddala ombalira TV ze nakakolako oba ng'oli ku TV n'obalira Sherry TV ze yakakolako ennyingi. Guys, I'm here to tell you nze TV ze nakakolako muzimanyi ze ntambuddeko ngenda zimentioninga naye mentioninga ezize ze yakatambulako ye ng'omuntu. Abagamba simanyi mbunze ndi mukulu mu myaka gani ana yakimanyi ne twasoma nabo bonna bakimanyi twasomerako ku Alliance naye nze nagenda tuukayo ana yasoma ne mukulu wange my sister nga bali mu same class ekyakimanyi bulungi nnyo nagenda tuukayo nga Anatalia ali mu senior 3 ngali mu senior ezo 3 Alliance kusomero lya jjajjaawe mwami Busuuro omugenze yafa jjajjaawe eryesomero nalisomerako awo mu kitunzi ku Alliance naye nagenda ogendayo nga ndika fresher senior 1 nze lwakuba natandika okutoba nga bukyali natandika okwehasolingira nga bukyali okitegedde nahasolinga abamanyi omuntu nga mpozi nga olina bad energy gwojogamba nti oba Sherry alimba byayogera nze abakimanyi mukimanyi naye yennyini akimanyi ne betwasomanga nabo bonna bakimanyi. Nagenda ku Alliance mu kitunzi ba Ogi ne ba Obi mwenna abali wano musobola okuvayo ne munjulira. Nagenda ku Alliance mu kitunzi
nali mu S1 bu fresher buno bebajerega fresher nga Anna ali mu senior 3 with my big sister nga ali mu senior 3 just because Anna yasoma n'amala simanyi senior 4 n'amala senior 5 n'asoma campus n'aliko kubanga alumba ebintu ebyabadde akwasaganya ze shebi ebyo saabisoma bwe namala senior 4 yange bwenti we pi bwene njimala n'aliko kubanga neeyiza n'aliko kubanga ntobanga omuntu nga ntandiko kuyiya obulamu kati abantu abasinga jana kubalira emyaka n'aleekana nakuwulira nga ndi mu pitu nakuwulira nga nkyasoma wali okyasoma nze nasalawo kuyimba nze nasalawo kuyimba gwe gye wagendera mukwano n'osoma n'omala 4 n'omala 5 n'omala 6 n'ogenda ku campus ebyo shebi teyabikola nze kisabikola nava buvi mu senior 4 wali nenvubutuka emisene nenyingira ekisaawe bwe nayingira ekisaawe mukama nantekako omukisa nali nakatandika mukama nampa omukisa nenfuna omulimu ku Bukedde TV okitegedde era sijja kulandaga cause I'm not explaining myself here I'm not defending my age I'm proud of it kubanga emyaka gye nina bye njikoleddemu I'm really proud of my age okitegeera naye kyenjagadde okujjawo saawa eno analekerawo okwogera ku bantu ngo baputinga down nze obusungu bwonninako kiri bwe kiti kambabuulire kubanga obeerawo n'oyogera hey bamugobako eno TV kati mukyala kankunnyonnyole Sherry Matovu yatandikira ku Bukedde TV kyekisooka natandikira ku Bukedde TV owulira bwe nava ku Bukedde TV tewali yangoba abakimanyi abaaliyo ku TV eyo mukimanyi tewali yangoba ku Bukedde TV nze kennyini nze neegoba ku Bukedde TV ng'entalo zinsuseeko era navayo nga n'abantu bamanyi nti nvuddeyo nava ku Bukedde nga abantu tebakimanyi nti nvuddeyo neewummuza nganze sho zange nesigala nga zigenda mu maaso tewali na kimu kye banzijako era ne baŋŋamba bw'onooba ng'oli ready okukomawo ojja kukomawo bw'onooba nga owulira nga wakowa TV then you move on tewali kye banzijako ne kaadi zange zonna ebintu byange ebisinga ebyogera mbirina ate ng'omuntu oba ovudde ku TV ebintu ebisinga bakola ki babikujjako ebikwogerako nga omukozi wa station kaadi zange sizirina wano mbaye njagala nzibalageko abasinga mbereyo ne muwogera ne muleekaanira abantu nga temubamanyi please it's a time to know who I am the real Sherry kino kyantuuseeko kituuka ku buli muntu kituuka ku buli muntu naye abantu abamu betukolera mulekerawo okubeerawo ne mwesiiga akazigo omuntu n'akulaba n'akwagala nga banange Anna ali hori mukwano toli hori abakumanyi tukumanyi olina omutima omubize no neesiga ekizigo neeyerusa naye mu bweru bwange ndabika bulungi oba emyaka gikuze oba tekinkuzizza saagala kumanya naye ndi proud naye Anna abawala abaddugavu bangi naye nga banyirira naye mukwano ovaako nevvu njagala bakwetegereza bakufune bakulabe bulungi nnyo nga sirya kamera oba obeera mu mataala omuntu wotuukira okubeera omusiiwuufu ku TV ne katola omuntu wakumiitinga live nze nkumanyi nakumiitingako live nkumanyi bulungi nnyo era n'abakumanyi bakumanyi abakumiitinga live agaba naye akawala kano nedda kasiiwuufu mukwano yo black which is okay black is beauty naye oli musiiwuufu weetaaga okuwunyirira kubanga newobeera mukazi muddugavu olina kubanga ovaako vu mweteekemu sente mulekerawo okuwala n'ababasinga mulekerawo okuwala n'abakimeekinze nze Anna sirwana ntalo za TV kubanga nze siri ku TV nze neekozesa tebankozesa neekozesa nze Sherry neekozesa neekusinga okuba obulungi kyekikuluma kati lwaki ennugu wakyo n'omuwala ninako ennugu antekako bad energy ye gye njagala saawa eno nzijjaako mukwano omumwa nkumanyi nnyo buli bwe batekayo amawulire gange otryinga okwogera ku ex boyfriend wange gwe nayagalanga in school Wilbur which is okay simwegaana he was my ex boyfriend yes byaliwo he was my ex boyfriend from senior 1 to senior 4 era ekyalo kyonna erungujja bamumanyi because tweyagala nze wemba njagadde omuntu njagala omuntu ne mwagala with my heart nembera ku oyo era tweyagala from senior 1 paka senior 4 that's why byonna erungujja tewala kimanyi mu kitunzi bonna bakimanyi cause kapo yaffe era wadde nali mwana muto naye baali bakimanyi nti Wilbur boyfriend wa Sharif abakimanyi era sikyegaana era sikirimu na kibi kyonna naye lwaki oba onteekako omukwano omuliro omubi lwaki oba onteekako ekibeera kyaki nze munnange sinze nakugobya ku Delta TV gwoteekako embeera embi tolowooza mbu oyo gye watuuka nnyo bebi bikeera ku makya bino biggwawo tulabye abanene bangi abaana bangi abali ku Bukedde TV abali abamaanyi saawa eno nga bagivaako TV nga tebakyawulikika tulabye abanene bangi sigwosoose mukwano sigwosoose weekolerere kolerera amagenda go kiki kyonolaga abantu
after your life wabanga oli so beloved ngoba kwagala nnyo ngense kwagala nnyo waki mukalulu tewayitamu kubanga wanditulaze ku maanyi go amaanyi gali mu bantu tegali ku TV nti balaba TV gyokolako amaanyi tegali ku TV nti tulaba TV gyokolako abantu tebalaba TV because of you abantu balaba TV because of Zahara Toto. She's better than you, she's doing good, she's doing fucking good, she's doing better than you. Chikirize kigane okitegedde nerwa kuba abantu bajajinga abantu olw'embeera zaabwe omuntu namujajinga olw'ennyambala ye omuntu namujajinga the way she looks omuntu namujajinga naye abantu abo omuntu akulaga kyali sabanga nnyo Mukama Katonda akulaga obubi bw'omuntu okusinga omuntu oyo akulagirewo omuntu ekifaananyi kye than omuntu afekinga to be any omuntu omulala. Abantu abasinga mu faking obulamu omuntu nakulabula ku TV wefudde Hollywood na bichi nenga wobeera out of camera ngate gwo singa okuba omubi kati nze ebyo sibimanyi kyendi nze sirimba wekuba kwambala kantu kange kampi nkambala wekuba kukola makeup omulungi mukola wekuba nga natatu gyenjagadde njeteekako because it's me kyekinsanyisa kyekimpesanyu okitegedde naye mmwe mwagala ebintu netosobola kuvayo biraga simanya abantu bamanyidde mu kifaananyi kino bwe naavayo bajja kunvuma nobirawo ng'olumya obulamu bwo nga mutuufu kyoli tokyagala naye ng'okikola lw'abantu mbu munaye abantu bamanyidde mu kifaananyi kino bwe naavayo ate nembalaga other side of me bajja kwogera nnyo bangi tubalaba bangi mikwano gyange babyogera naga abanekyalwa embeera zo nzeegomba naye munayinze audience ntya munanga abantu bano bazibu nnyo kati mmwe abantu mmwe abandaba sawa eno muli mu 1K mmwe abandaba mmwe mukimwe muleetera abantu baffe bano okubeera nga babeera mu mbeera gye batayagala kubeera mmwe mubakozesa ensobi omuntu alina okuba nga alina obulamu bwe bwayagala okulivinga naye nga atya ng'agamba audience yange nzibidde ebbanga ngizimbye emanyi ana omukyalo omuwombeefu bo bamanyi Zahara nti yali stubborn esimu z'ebizigo zivuga malo kwakola ku ssente bannange. Hello? Yes? Naye kansoke mmalirize. Mukwano nkubuulira. Nze nakola ku Bukedde TV teri yangoba entalo n'enzikoowa bwe nava ku Bukedde abantu bangi abavaayo mu kaseera ako naye entalo zaali zisusse. Ku Bukedde bwe navaayo ne nnumba Delta TV nali nkyesonye nga mpoyesezza mwami Semeyi n'angamba Sherry you're good okola bulungi jangu tukole ffenna ku Delta TV nimuga mwami Semeyi ebyempewo nakola ki nabikoowa naye nze okujoininga Delta waliyo already abantu abaali baliyo nze nali ku Delta TV nali ku Bukedde TV nga ana oli ku Urban TV nali ate nga gwe watandika dde okukola ku mpewo abantu kye batamanyi abantu bamanyi ano wa TV zine ebbiri ze bamulabiddeko abasinga ze mumumanyiddeko mikwano yatakabana dda yakuluusanya nze oba oyogera ex-boyfriend wange sigenda kwogera bewayagala mu media kubanga nze siriwo okuputinga down kubanga bewayagala mu media abasinga kati basajja bafumbo sigenda kuboogerako bakozesezza naawe okutuuka wooli bakozesezza okufuna kyoyagala tubamanyi buproducer buno buli very cheap obukozesezza tubumanyi naye am proud Sherry Matovu nze wange ku radio sagaddeko ku mukama wange ku TV sagaddeko ku mukozi munnange gwe nkola naye ekyo kyo nkyebaliza Mukama mu field mwentambulidde ne mwenkulidde wallahi billah kitango naye mukwano nze abantu bwoyagadde abasajja bozoyiriba nabo ng'onoonya obulamu weeyiyo okubeera obulungi mbamanyi era nsobola okuba listinga mbamanyi naye wobanga owulira nga kyoyagala nsobola okuvaayo ne mba listinga eno live nkimanyi ogenda kugiraba era egenda kukutuukako Anatali Ozzy oyina TV gy'okolako okola ne Zahara Toto